Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba kira kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo tya ampuliriza yakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo pita kibazo nemberawo mu studios za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagana ne bannamawulire lwa mukaaga ennaku z'omwezi 28 ne guno guweddeko ng'enkola yange bweri nkukubiriza naddala gwe omuzadde ng'oli n'abaana bawaka bayigirizeeyo sikiirwe empya bayigirizeeyo kye bakola ensi eyinza obutattukwatirwa kisa abaana ne babeera awaka oba oliawo ne batayiga bino ne biri abaabalw'omushana bano n'abayenkanamu abalala ne bagenda ne batambula abaana baluzinze emyaka 2 si bonna abaana ba Uganda nti emyaka 2 gibafudde eriyo abasoma kaakati nga mwayawukanira kati bogenda okubawulira kati nga bagenze mu university nga ababo baasigala wali bakyali mu senior ya 5 omwaka ogwokubiri nga bakutambuza abaana funayo kyobayigiriza bwabeera omuwala oba omulenzi ava wakanga amasaati amanyo gatunga ng'ayize okubaako byakola ebirala ebbanga lino libeere nga terikusalidde eddala Gasimbagana ne bannamawulire nga bwe nkugamba bulijjo COVID gyali n'okuttata dina mukwano gwange omusawo juzi nali mubuuzo waaye embeera erabika etereddemu naye munaye tulonderera ekigambo kye yakozesa tulonderera nti tukyalonderera bajja nti kubana n'ofiisaako omu nti awo tetukola bubi nnyo konze nti kubana ofiisaako omu nti awo tetukola bubi nnyo kati nze bwe nakikuba mu kifaananyi ekinene kiba kitegeeza nti bw'oba ompadde 125 tebadda ne mugamba that's 25%. You might say bwatyo mu ngeri ya kubalaata ayina omukisa okugema genda bakugeme ayina omukisa okugema genda bakugeme ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire nina Siraje Rubwama nina Charles Romshana Muwanga Kivumbi ajja twegattako DC we Masaka manye saawe na akola amawulire Katerega Musaazi naye ali mu kkubo ndowooza ajja ayina we yasoose kyali sibuuza abantu abatuuliriza abaagalwa naye okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi ate wakisa mukulu kibazo kyoyogerako enkiraba nyina kawala kange mu system eri kali mu senior ya 2 so kandi badde kakyali mu senior ya 2 naye katubireke but kayiga by the time yagenda okumalira P7 ngamanyi okukola cake so she katakulira dala cakes actually interesting wamala training kata okusimu byona byagala okukola ko ebire ebikola cake nibo yagala asobola okukola cakes for commercial nateeka mu supermarkets nebira so it's good omwana kumusomesa ekyokubiri ekisembayo awo kisaase nabadde entambula jogging nensanga abasajja sebo as volunteers nga bagulawo emyala drainage system on their own nga volunteers ku bulungi bwansi no pay no nothing ngamba ensi kyayina abantu ab'emitima emirungi bweti pozi kibadde kindabikira nti abangi muffe ffe twakuyiwa kasasiro mu myala so engeri gye tutayina kyakukola bali abayiwamu kyetaaga ate volunteers abalumirwa ensi tubeere banjuko okujja mu emyala so mukulu kibazo tandika okirowooze okukola volunteer corps tulabe engeri gye tukola bulungi bwansi otherwise Kampala egenda kukyukinga Siraje Rubwama akabanga kawezeeko eriye yambuuziza simujjukira linnya naye yambuuza banange Siraje Rubwama yaddawa konze Siraje gyali nti ate Katonda amukumye nga mulamu Siraje buuza abantu abatuwuliza yonna gye muli balamusizzaako nnyo Katonda ankuumye nga ndi mulamu challenge giyampa ya kunzijako awali kadongo kamu omukazi omwe Kagoma na kyaza sengawe na kyaza nyina nga tugenda kola omukolo n'omushana ono gwe yatandikako n'ennusu ataano naye nebaza ndo omushana
yedde balwala nayambibwako dokita wa bawasenga wa nze nakuwa seed kati wale reporting seed yakola ki ya multiplying n'abajjanjaba ne bamala ennaku era ne bonna baawona Katonda yeebale ekirala mbadde era kuba lubalwala mbadde sobola kugendayo natyayo paka lwe nakakasa ddala nti bawonye naye nembeera yeggaba bwomu nga n'omulala naye tasobola kujja omukono honalewo yaguwamba kasozi nagamba covid kamala okujja tugukoleko ndowooza ajja kukikola tugumalirize naye nga embeera ekyokubiri ndowooza abantu baffe ng'oggyeko covid gwe tulimu weevu eyokubiri weevu eyokusatu nayo teri wala naffe tuneegayaligira ne tutafaayo ate bagamba nti eyo ate mbi nnyo okusinga gye tulimu so tusooke tugumire kino ga nti bukendidde tekimala twetaaga kulaba nga twekuumira ddala bulungi nankani yatugamba wano Dick one abali ku lubalaza bale basukka 10 plus ye bamujjeko and a few one or two others bayingire eri munda kati bana bali ku lubalaza nga babaterako oxygen in the open kati bayingire eri munda agamba bamanyiko abaawona tebasuka babiri naye nga ebitaana birabika sugamba nti wali wajjude bati ngolaba bayingira abafuluma sugamba nti bafuluma baddayeeka muchale so waves can be waves yabyogera ku muzinda yabimpa kati kyekikuluma sima katonda munakuwa katonda omushana nalimazeeko ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kivazo Siraje Rubwama ne Charles Romshana Siraje amawulire Kisule Magala Katenda ganti ye katonda mulungi abadde aludde nnyo kuwuliriza kati mutumidde nnyo mukulu Kisule muganda wange Kisule yayiga oluzungu ssebo kati naye alwogerera mu nnyindo si ye Magala Katende oweri ekayunga bugerere zira bakuboleraje ndowooza wiiki eno amawulire amakulu ennyo ddala mwana ewaffe mu Uganda ge gakufiirwa bajjenu 3 omwezi gumu naye ago tegayiseeko omu twamuziise jo so what is the news there ofaawo bakuziikwa bajjenu okujja ne bafa omwezi gumu nti abakulu abantu yekka gwe nalindabyeko omulundi ogumu abano mbadde mbalabanyumira abantu namulaba tuziika brigadier manya nga tusabira brigadier mulirwana wange Bell nga nali ninanye Bobi Wine nagamba Bobi Wine nti gwe njagala kujjukiza erinnya lyange nti nze Gonyi omunaatuleeta akasagaliko Gonyi ajja kuddayo mu mazzi kyanakola temujja kikola ki twagala mwebeere mweyise bulungi spiiki yali nnungi ng'esanyusa naye ng'esoomooza abantu then Lokeki yaziikiddwa nga bamwongeddeko ennyota emu nga kati ye Lieutenant General kuva ku Major General abantu ne babira amawulire agabaddemu mu kuziika kwe kuzinduukiriza omuntu ayadde alina ebintu material ezikola bomu ne bamukwata ne bamukakasa oyo si katemba simanyi naye ngaebyo byonna nze simanyi nze mawulire pekosikupeesa naye yafudde naye yabadde asinga yafa yabadde asinga okumanyibwa ennyo ng'oggyeko abo Amasaka efuuse senta y'ettambiro y'ebijambiya buli lunaku weeyongerayo omu wewazibidde olweggulo nga tulina 22 mawulire gesennakakasa gaga ndi waliwo ne gubatemye leero ku makya kitegeeza nti weetaaga efforts nnene omuntu w'ekijambiya atanaba kutwala ku ssente ngatta buli gwasanze ne gwe yasanga awanga omuyini gw'enkumbi mukazi mukadde naye n'amutta kitegeeza nti ebitongole byonna ebikuuma ddala birina okutuula awamu binoonye ekyokukolera ekintu ekyo kubanga kiddamu gwakubiri naye ate kati kikomyewo ku sipiidi neneko
amawulire amalala gega abamemba ba parliament babadde baddaddayo mu byalo babuuze ku nsonga zonna ezakolebwawo mu biseera bya covid naye aga relief, food relief, money relief ya covid 10 galese bituli bingi mu system ya government. The Prime Minister omuntu gwe yasooka okwogera naye nga alina oluzungu fluent ngabaga nti wa boda yazuuse nga muyambi wa mayor. I think it should be omuntu gwa boda gwe yasooka okwogera naye. Kati si wa boda azibutoka. Sente zaali wa boda. Prime Minister nayogera no wa boda. Sente ezo zaali meant for banku seeri. Naye level omukulu ono eyafuna ate ne mukama we meya w'eggulu afune 10 n'abalala mu bitundu nga Nansana yaga nti ono chairman yajjanga abatemako ebiri waliwo ezo zivunaanani ebiri ozivunaana era nabbanja ono atema si mu nkuseeri atema atugamu Chibaza, this is how civilized, organized states operate. Is nungi states nungi. Oli Prime Minister gwagenda okukubira security intelligence yandabadde nga yamaze okumutuukako ne mukakasa ali ne muteeka ku standby naye nga bamuyinako profile yonna nga bakonfirm nti indeed munkuseera very good munkuseera indesimu kati ne bali akabaga Prime Minister nawe okuba sigamba nti bwoba ogenda kutongoza project program eyo otongoza at random no government sibwezi kola kati oli atomeza stage managed no it's not stage managing because ono Prime Minister kyomuvunaana nti mukazi watu yali wa mazima amutomeza government yo yamutomeza. Either there is no state or state where chovunaana nabbanja yeta ina musango mukazi wattu mu bukatoliki bwe ye yakwata kasimu naga eruwaje mwawadde nti mpeeyo nakuba solo wagira siraje malaya bwanga seba mutomeza parking tuli mu parking ne no tuli mu potholes. Former Vice President yavudde na ani Edward Kiwanuka Sekandi Kenya Gilbert yavudde n'agamba mwanyina we mukatoliki munne nti ebintu bigende kompola oyinza okufuna ebirwadde byenfunye nga mbadde vice chairman nawe ne bikulumba utandika okubuuza ebya bulangiti zino enfu butimba biki n'ebyo project zo engineering linnya mpola ng'ogenderera kubanga kyoliko in fact yayagadde kuddamu kiri ekyasooka nti ogenda mu bamafia bw'ogenda okubeeramu kyeyeegaana oluvannyuma monitor naye ng'ogyeko ekyo Uganda twafunye abagenyi 51 sofa era nenganange Siraje yatazanyira mu kadongo kamu tie wana alhamdulillah ayinza okufuna abaana abakyotala nzijudde abaana ye ngamba ababagala nti babeere bagumu si bantu bangu abo bebagala balungi wamazedde okukola ekirungi wano abazeewo sibe bana ababulijjo nga boolaba Rwanda abavudde mu ssomero ne babaleeta nga bantu bakulu abamu ba dignitaries bakuumwa bukuumwa sirowooza nti bawuulu nga bwe baagadde mpozi nga abanajja Afghanistan beekyagaanyi nga bwe munaabo baaba naye bali expensive okuba maintaininga abo umeka buli omu ebintu bibalya bya bbeeyi si bizi okujjako chapati ebirala bya bbeeyi chapati ate ne chapati naye yinza tukola obubi nti esobola bbeeyi okukola ki okulinnya senga bajja bonna ne bakola ki naye nga embeera zaabwe bakazi balungi naye era olina okukkiriza nti either ojja kusiramuka obatwale katani agambye nti abanoonyi b'obubudamu bazze wano kwasibwa Siraje genda mu maaso ekyo mu bizibu kibaamu kaakati mawulire amalala gabadde ga nupu abakulembeze baabwe batutte ebirayiro mukama waabwe n'ayogera gye bali n'agamba nti mbalaba mulina obukiiko obumu obulimu ebikemo by'enguzi naye mujjukire abaatulonda nti batutunuulira nange naffe abali ebweru
MP naffe tubalaba so n'abagamba bagezeeko okulaba nga batuukiriza ebyo ebiteekwa okukola ki okulabibwa nga wayise wiiki nga bbiri president ng'amaze okukulumira abapoliisi n'abakuumaddembe abatulugunya abantu okutulugunya ko tekuyimiridde kukyagenda mu maaso era mukyala Itungo mukyala Bobby yawulozezza ku tia gas ng'alina abantu abatawera 10 nebabakuba ng'agenza okugaba ebintu eddwaliro eri abazaala bakola kitebase bakubye bukubi ne bakola ki ne biggwera awo Kaloli tandika okusoma amawulire va mu kusoma waliwo WhatsApp boss nze mbuuziza emisango egyatandika gigenda mu maaso wiiki eno gibadde gigenda mu maaso ng'abantu bongera okuwa obujulizi abakyali lake okuvaayo nga babasonyiye bawuziddwa owinze ye mukwano gwange eyali former speaker right honorable Kadaga then ne meya we Masaka waliwo sayini beziraga nti bano bateerwaneko okuba jja kuba ku kizibu obutagobera musango ku technicalities kubanga babiri kubo bagamba tebaba basavinga era tukyalinda ebinaavaayo tujja kuba tubibabuulira abasuubuzi bali ku kaseera akasembayo okwekalakaasa ebintu byabwe biremye okuva mu URA kiki bagamba nti emisoro kati ebintu babipima mu kilo oba na jini oba ya rais oba muvumba kasiteweza kilo 3 sente zokola ki bagamba nti basaba government nga babadde mu ggalo bakyalwanagana ne balandi road babakirize bave mu baje ebintu byabwe ku beeyi enkadde buli muntu agende gyalaga ave mu busuuzi alabe ekyo nakyo nekibeera awo nti n'abataxi bakyalwanagana ne balandi road nti motoka bazisimba ku mbalaza naye nga bagamba paaka si yakugulwawo kati ene yulako bingi abalema bavuddeyo wiiki eno ne bajja ku nguudo 3 bene kiwanuka eri ku Bululu nawa ne bateekawo ebintu byabwe mu luguudo wakati polisi nerwana okubajjawo neddala balema be babireese ne balemera simanyi omanyi Siraje nali wano ne bagamba nti abalema bawambye ettaka lya Makerere University n'erya Salvation Army wano wansi wakati wa Wandegeya ne Mulago nti abalema bazze ne bawambawo tie ne ba veterani waite ennaku 3 nga babazimbye amaduuka nga sirabamu wa muggo yenna sirabamu wa akagaali nga gonna bannannyini go balw'omushana basiraje nga nti bano abalema bawamba ne oluusi bakulemberwa naye ebaddiiru nti bafuna balireko kyebafunamu ndowooza World Health Organization yafulumiza reporting enenya government okuggalawo NGOs n'okususpending ezimu 53 World Health Organization World Human Rights WHO see WHO World Human Rights Organization then Uganda Human Rights Commission akakiiko akabadde tekalina chairperson okuva mukulu Kaggolo yafa Haji Kajjudde Wangadi yakolerayo ko kati ate chairperson abadde deputy Aigigi Alexia wadde akoleranga akutengi Aigigi kati Kajjudde nga kyoyinza okuyita amawulire nti omukungu omu akulira abakyala mu Kampala Ajati Shifra yali KCC speaker naye yakagenzeeko n'agamba nti embeera eriwo kati temukiriza kusigala nga wa DP agenze kukola mulimu gwe yasomerera ebyobufuzi yabiwumuzza wiiki eno abasomesa batandise okugemebwa eriyo mukwano gwange musomesa yali Haji nti naye batwabaki nti omusajja tubadde tumukaanya nti twayisiza n'ekiwandiiko nti bwe yalonze abalamuzi ne ba registrar ffe teyatuwaddeyo n'omu munate wana atuteereddeko shifra
twatandikidde Shifra alidde mbantu olukwe Shifra akoze bwati naga nti ffe tubeera wodi nga tukkiriza nti twandibadde tumunyigiriza nti atwongerereko negundi naga nti kale Haji so bayampi okuva Kasese n'abalala what but what Mr. Shabazo what it engage charge kyandibadde president yandibadde awandiikira president w'ekibiina mwayagala okujja abantu nangamba nyina y'ebifo bibiri mu Human Rights Commission mu mpayo amanya 10 right kati nzijira bwe yakikola ddi ano kyengamba in a multi-party system bweyagala kukola system eri inclusive because it's good kirungi mu multi-party system okukola system enkola naye nga eri inclusive nga ufuna all shades of opinion bakikolako kitaliko remember kitaliko yali mu even Mulenga wazi yali mu electoral commission then with Charles Hawol if you remember from UPC naye nga ali commissioner. Are you sure there was Peter. No, I'm not saying there was consultation. I'm saying I'm saying because waliwo complaint mu commission eno muteekemu n'abawa ng'ekigambo okozeseza ky'amaanyi ulisamanyi okozesa amaanyi gono otwala eby'abantu muteekemu na shades opinions endala kati enkola ennungi yandibadde tuula n'owekibi president w'ekibiina kiri akuwa amanya aba ataano bamukaaga ogyemu 2 bw'abanga gakuwadde temuli omusaba amalala ne mu cabinet kyandibadde kibi babeeremu. I beg to differ ku ngeri bbiri esooka kya byonna Shifra bwe baba kututte nga ogenze kukola mulimu gwa byabufuzi nga minister okay is a politician oyo ba mu consulting zero ndawaza yange omulimu gwagenze okukola kyendowoza nti yeyagambye tadde fair for a long time tuwadde tulowooza era nze ndowooza tulina okipasuinga mpaka ne bwe kiba kitagenda mu constitutional court nga twagala kusaba ne mu parliament akakiiko ka human rights kakulembere opposition kubanga nze ndowooza nti opposition I mean human rights check is also a form of accountability. You are accounting for the authority you have amanyi golina nemundu zolina nabiki obikoze sotya it's also an accountability committee bwe ndowooza kakati okufuna omuntu wa opposition okugenda ku human rights committee kirungi nnyo kubanga mwaba opposition wejja kuboogerera yamanya abo mwababonabona mwebakwata buli lunaku Shifra kyemwebazaako tiyabadina shy yabadde yogera kati nti for a long time challenge sizosuubira okusanga nti abamajje tebakwatikako bano bakoyocha tulina okusomeza ngabyabadde abyogera era bwasigadde abyogera tanayogeza kirimi tumwe chansole kyanakola kuba mulimu gwagenza okukola tagenza kusaidia NRM agenze kukolera bannayuganda okola nti banyigirizibwa ne banyigirizibwa bwereere naye agenda nga minister ekyo kyawufu when you go as a minister it's a different thing fenne bitukanyanya you see ne argument ya human rights oba kakiiko ye bwe butatambulira ku constitutionalism ng'eggwanga so the whole struggle kati nono Charles yatera okukola wano argument nomanyi bannabyabufuzi tetuli consistent ne banalist abamu bagamba nti political parties teziriwo tuli mu dictatorship ate nga akenjaga nti ebibiina byandiwaddeyo amanya ogamba tebiriiwo tebiriiwo n'oli avuga obuyinza naye tabirabawo kati nzikiriza tuwasoma luzungu bulungi ngambe singa tubadde mu multipartism anti tetuliyo kati lwaki kyokubiri neno struggle yonna olaba neno notion of accountability committees notion of human rights tutekewo akakiiko kakulibwa opposition oba mu parliament oba muki the question is waliwo akakiiko ka parliament akali under oath akatandikumya eddembe ly'abuntu bw'oba nga oli mubaka wa parliament nga waswearinga oath and you are a worthwhile member of parliament olina unenviable duty of protecting human rights wherever you are tekimatalinga oba leader wa kalachi na even the question of accountability committee okay broadly speaking
the extent of a deficit ya democracy. Never gamba accountability committee. Is there a committee of parliament assigned to tolerate corruption and misuse? And honorable, okay. Tell your name. So at the end of the day, buliwe tunatandika kutunulira those struggles in peace. The idea was okay. Nti bali babba namwe mujja wano mu kakiiko ka corruption baba wecho waddeko. It's about sharing root. Honorable Muwanga. Obanyeri bagamba mbubye byatiisaayo Muwanga. Mu Muwanga bamugamba tukuwe paaka naga. Nze kansigale eno. Newankubadde Honorable Muwanga kyagamba kituufu. Naye party obligation zitulaga nti omuntu teyandivuddeyo kwogerera patemoni nti mudde mu kizimbe mweggalire omwo mweyogerere omwo. Newankubadde kyogamba kituufu wonna aba mwenkanya nti wa NRM oba NUP okubeera wa NUP omulungi nti ebyamwe mwandi byogeredde mu kisenge and this matter bya accountability twagala byogerwe mu kisenge kubanga biri public kyovula tuba twagalako omuntu anayanika nga tavunaane kwanika indoza yensonga lwaki bino okubeera ku opposition newankubadde bonna bali ashamed nti I agree, but you see buli lwe tugeze mu bupushimiro gye struggle gyenyina Aisha Chimaniko private nti sibikiririzaamu naddala nze yasomera eri in a liberated school yekibuli titukyakiriza that perception ey'omusiramu omanyi banetakawo akakiiko k'ebyokulonda for purposes of representation naffe batuweeka akafo that one entrenches you as a minority. Lwakiriza position acknowledgement kyava abanoonya ntabalaba yanoonya ab'ekibuli mu musaako ezitegerekeka newankubadde zolitegereka naye tebabalaba anti kati ffe tetuliyo ewammwe eyo nzija wenzize nga nzize because of my competence and to do it ngo aninze your right aninze my right tondeeta because nze Muhammad aho twavaawo so buli lwe tunakumira community eyo ya sekoli ya gambi haji kyomanyi akati baleesewo omusiraamu awo akati mwe abasiraamu temunyegako ku injustice ne method mwagidde oba otuzaayo chapter eri eyagenda ne bateekawo yumeya the aim of yumeya n'abalala yali yakuleeta Muwanga atafunye opportunity atajja kusaasirwa no nga taking a position mu Uganda. That is the aim. Saga kutuna Rwomushana nga nti abayirwe nshama nabo kale Rwomushana ono kitegeeza Rwomushana does not earn it, does not deserve in his own right. Buli lwogenda ku oyo notions era ebadde tambulizako ngenda kuwa ekifo kino because okiikiridde bakibana abambuti b'Karamoja hiki hiki people no kigambo bumbo tikitegeeza bumbo tikitegeeza hiki people so buli lwe muna entrenching a position eyo the new liberated Mukiga ye Mukiga ajja wano Rwomushana what are Rwomushana's competence ne muwe ekifo nga nkiwadde Rwomushana naye buli lwenga nti ngende ekifo wano nenti nkikaviye nkirinzi face nze ky'Abakatoliki Catholics are a majority and I've had that mentality. No, ne adachi sana. Abakatoliki you can imagine mu Uganda Catholic have an absolute sebaina absolute baina a good majority. It is a community eyeteekawo ne entrenching thinking tinayo bagitunulire nti fe batuwa namba 2 nafe batutunulire osanga you know and we majority and nadabyo kulwacho obuze mzenga ya party ne amana mukiramira state teyali mu mikono y'Abakristo mbitegedde ebyo oli akozesa state na marginalizing omukristo yes system zone ezibadde wano zibadde za mukristo as a state and ngolaba waliwo deliberate policy yako marginalizing omukristo so that is the reason and calculate nti Abakatoliki for example let me take on the Catholic majority you find a majority entrenched nti naffe batuwaayo era ne batula obufofofo for purpose you are speaking about a majority. Why should a majority that should stamp its way naye tudde with that thing naffe tugende wano batuwaddeyo aka deputy governor batuwaddeyo aka vice president era ne batereka calculation batuwaddeyo bimeka and we majority
So the moment that philosophy na wana Uganda ebaddewo omanyi kasaba kuwayo kasaba tuwayo akataala akagende kyanna mukaka ne batuwayo akataala akagende Rungujja ngembutu evuga ku byalo until we've said recently to hell with that. Tetwagala kutusasira. So ne mujanga abaganda. No gasiga ngabaganda ngaba na Uganda and forget that. Netuja in our own right. And serasiri wano kugamba I'm a chairperson of a caucus. Caucus ya fail ina abantu 10 mu asatu mu mwenda out of 500. How can we send twagala kutusasira when we are 100? Tusayanije twogere n'omusinde in one go. This is what you want. Bubabunafu tuli 10 mu muntu tisebo tusasire twogere nawe omwana wa gamba mugende omukuru ngako kasi yabagundi be yagenze omanyi muwanga ayogedde n'enzibirira ffe tusinga amasomero amangi mu Uganda ng'abakatoliki ffe tusinga amalwaliro amangi ffe bamu ku institutions eziina ettaka nga institution ne mwewombeeka noga nti mukama waffe the moment you entrench that psychology mu community yammwe oba ogita sokoleka epita kankubule muwanga wadde nkuwagira ekyo tulina okiri wadde nkuwagira naye ekyo tekijjaawo the power of lobby oteekwa okukozesa kyonna ky'osobola okukozesa to lobby for your people. Olaba bana abakatuliki bano mu kwewombeeka kwabwe I've made a study. Abakatuliki they have dominated parliament over how tell you is it after lobby buli gwanda bayo ina can I tell you I can do that to studying twakola wano ni privilege okubanga ndi ku appointments committee bantu bayitirivu nnyo twakola bila bikanga ne sapulye ate bebaza kimu ntitebekweka kye bali buli ajanga ne sapulye buli ajanga ne ekyo mukisa chairman naye mulungi agani mukatuliki wangaze the new Catholic majority. No, can I give you this? The new Catholic majority in politics is there representation. The new Catholic majority is after one thing, because they have a demographic numbers. And they are actually bebatu kenoje baba short changing and baba some association never free inferior. Let me give you this information. Mo 1979 8 gabakola UNRF. Because no politics zoyogera ko zuva nkole. Twayina yo de olwabita simanyi bwa mulabako. Mumanyi. Ne tuyina yo Muzei Kafuniza ne Karashan. Sarapio. Now when you have Sarapio yali DC wane Kampala. Yes, Sarapio yali DC. Kati ndozo mala Sarapio de olwabita no those are two Catholics. Then inayo abiru babiri Rwabita ne Karashani against one Muhima Kafuniza. Naye bwogendo okubala oja kusanga ato ina abalala babiri. What? I know. I think I'm showing you how they were doing. The divide was both tribal and religious, and it was a divide that also went that way. Yes, katingo ngoina okubalansinga, oyino okubalansinga abakristayo, oyino okubalansinga abeyiru, ato oyino okubalansinga. But wogenda okukibala ate nga abakulira ate mulalo Muhima who is again the minority. I think that's how even Vyanyima came. I don't know. You know, kuchikolako study. So that system has been there. Question erinto yagala kujitotia. That's why you see katikano mu Kampala where DP Catholics were dominant. Nga batekayo Musiramu as a candidate alete minority eri abasiramu bagateko abakristo obungi bwabo bakuba abakristayo. Omanyi sometimes ebintu bino mwe abayizeko mugenda ne mbito soma nga theory. Do you actually think eriyo omuntu consciously yagamba nti fe wano tuli banji naye tutekeyo gundi? It's people breaking through and owning the space and believing in themselves. Politics all is recent. By the way, Peter, for example, the question of Kampala. Sorry to discuss it to that minute detail. The question of Kampala. Why a Muslim candidate is always the most viable candidate? It's because of their numbers. Sure. And you may not know. It's because it's a question of their numbers in Kampala.
They are not insignificant. Minority. But DP. I'm not even sure what you are, whether you're clinical research. Choyogera chikanya ne Peter chagamba. Nti abantu tebatula ne bakola something naga nti kakati wano kuba tuli bano tugene nono. People break through. Sobola boja kusanga area elima ba dominating aba tribe ndala bagwanga ddala. Oli naja nabayita mu nga wa tribe chendala. For example, ogenda ne Rulemera. Chibali najja naga nti nze wetuli nayisanga nga yesinga abanyolo n'abakiga bamuwagi abasiramu gwe babadde bayina significant number mu Kampala elected bwe bagenze bakulakula bani bachanjo ne bavaawo bani replacements zaabwe teziri ku tribe na ku religion over time at one time Makindi yayina nsambu neddako chanjo kati waliyo Alan 2 terms eri wabadde Kasozi kati bazadde yani candidate one up. So really ebimu ku ebyo nze ndowooza Peter abatufuga ne colonial masters basiga doctrine eyo nebeera perfected n'abatufuga era communities nyingi zentrenchinze that thinking nezesibira mu inferiority kyenzikanyako nawe Mwanga chovolaba eya appointing abantu ba Human Rights Commission wadde tawadde explanation ntono mulonzera kwa musiramu ono mulonzera kwa wa DP weakening DP gwo mulala you are quick to conclude okay no mutandiko mulabango wa DP no lekera okumulaba ye n'obusobozi bwe bwalina so community yenyine ine ekizibu kyalina overcoming over time ampuliriza Gasimba gani kwa example ewaffe the new PS yaskide Keith Ramadan but is Ramadan where he is because of kubanga we Butambala of course no because Muslim abantu bategere no we Butambala nga amaze kufuka cyane we Butambala no he is Ramadan in his own right as Ramadan nagenda nasoma nafuna PhD nakenkuka mu byenfuna nakola right waliyo governor Bank of Uganda ampuliriza no kibazo waliyo governor Bank of Uganda ate yalekawo ekituli katuteeka ko mulala ampuliriza Gasimba ne bannaboli wano ku Radio Simba Siraje njagala kutandikira ku nsonga eddako zirinzirese omanyi ndyomu kubagala nnyo e group bbiri mu nsi abayindi n'abayudaaya group y'abayindi baatunuulirwa ng'abapakasi n'ekigambo kuuli nakyo ne kibateekebwako n'abayindi abo buli gye baalaga beekolamu omulimu ne bafuuka dominant and we are not talking in Africa across the world juzi nabadde nkebera CEO list ya top 100 companies abayindi bayinako 63 nga osobola okubayita abayindi direct oba abaana baba immigrant abayindi group eyokubiri abayudaaya bezuula nti batono ne basalawo okufuuka dominant mu kuinfluencinga both policy n'okuinfluencinga ebikolebwa mu nsi yensonga ne bw'okyusa gavumenti ya America ne Bungereza ne Germany teriyo muntu ayinza kusituka n'ayasamya akamwana naye ddala holocaust yaliyo nga bwe yali if you are holocaust dauta mu nsi ensi ekukomerera bukomerezi teriyo naga nti let's do a rational reasoning tubuuze ebibuuzo nedda bakomerera bukomerezi kubanga abayudaaya beeteeka mu position nti bajja kudetermininga ebyobufuzi mu nsi communities endala kababeere basiraamu baganda sijui bakatuliki bani eyo may be the way to go other than kukwata n'okuba mu ngalo naye munaffe wano tebaatulabyewo Siraje bijambia Masaka oba tutandike ne DC we Masaka DC we Masaka wetukeeredde olwaleero sibuyo DC congratulations wetukeeredde olwaleero nga tuwezezza abiri mu basatu eza Simba kubanga muluddewo okutuwaamu GM yabagamba ayina ekyemisana kyamwe olunaku lwonna lwe mwaga yesebo
wasite no kamasaka site Chiba mwine. ono deputy ono yamyuka bamuyina nono naye amubuuzizaako nga Muhammadi na Muhammadi kati Katerega wetutukidde olwaleero nga tulina 23 nali wano nali naawe nenga nje Katerega batugambye abantu baweze 8 enamba n'ogitemako n'ogikendeeza noga nti balinga bana omusajja yangambye nti abasajja abo si baakisa abantu bafa ne batugamba nti nkayana za bibanja olina atugamba nti bwe wabaawo enkayana ku kibanja kya Aisha n'ekibazo tumanya n'okumanya nti kibazo bwafa ab'ekyalo basooka wa Aisha nga naye Aisha babadde bakayana n'ekibazo ku kibanja mama Masaka ebyalo n'ebyalo bikayanira bibanja kyekigenda mu maaso omukulu yagaye nti nze nategedde ababadde batta abantu e Masaka era n'abasindika ba criminals n'alaba statement okay luli baatuleetera Nakyambadde n'atuzanyira mu firimu Nakyambadde n'agenda nga nti Nakyambadde oyo mukulu nnyo namulabye mu State of the Nation address za president za mirundi ebiri name Nakyambadde appearing but ekyo kankireke so Katerega what is going on Munabuddu very briefly abalala bapicking from there abatuuliza munnamusi Muteema Ssebaana banyabo omusenyu okeera Katerega omenye etteeka lyakuno liga nti bw'osanga baatandise okubuuza kwa lulala kigenze wala nkikomezaawo naye nsaasira bannaffe abo abatuuseeko ebizibu ebyo kumpi kati bakitudde nti buli lunaku kirina okubeerawo simanyi oba bituufu nti olwaleero okumakya buwongeddeko kiba kitegeeza nti tuwezezza 23 kyembadde nfunye kubanga nasuze Kampala waliwo enkoni we babadde bayingirira ekiro nga basimye ekinnya abatuuze ne babalemesa ate ne bakomawo ku muliraano era ne basima bwe balemeddwa ennyumba ne bagiteekera omuliro kwegamba kiraga nti waliwo organized crime kiri kyobadde ogamba bwe byali bitandika ebukomansimbi byalimu enkaayana z'ettaka n'efamilies ng'era birabika kati ate oluvannyuma mu ggombola y'ekibinge ne batandika okuwandiikira abantu amabaluwa nti gwe tuli mu sitwa gwe tukwagalamu obukadde 5 gwe tukwagalamu 3 gwe tukwagalamu 1 okusinziira ku nfuna yaabwe ne balabikibwa ng'ababbi naye kati ekisinza okubeera mu kimanya kabonera kwe kuba nti bateega abantu we batalina bukuumi bwonna mu bulungulungu omuntu bw'aba ali omu ne bamutema oba ne balumba omuntu ewaka nga bakakasiza ddala nti aliwo yekka baba bamaze wali omukyala gwe neetabyeko mu kuziika ku lw'emutukula nga bamaze kulanga abazzukulu bavuddewo bati olwavuddewo bwe bati ne batema so abantu bano balabika balina n'ebikiro kitwala omunaku bye basuddeko omwo nga beeyita abayeekera n'ebirala twakuteyo abantu nga 38 naye mulimu nga 6 nga bawakkulu ng'olaba nti balina abatuma era nga balina mission eyo yabatuma balinga bapaka mercenary bapangisi so naye kyonze sijja kigenda wala mwakutte 6 arrested twakutte 38 mu region yonna naye mu kitundu kino ekisinza okukosebwa balinga 19 kwaba 38 mu 19 obwo mulimu 6 abatu wakkulu 6 okumanya ababatuma tulina we tutuuseeko ku ekyo so bano bakonfaminza batema saagala byakwerinda bigenda wala nnyo naye ekyo kyensobola okuwaako kakati ekirala nti kwe kuba nti amaanyi ge tuliko kwe kula nti ekintu ekyo kikoma okuva lwe tumaze obba infiltratinga mbulingeri ekintu ekyo kijja kukoma abantu ekyo tukibagumiza ddala olwaleero mukama wange bamwine alonkinga enkiiko z'ebyalo ez'ebyokwerinda ku buli kyalo tugenda okuba bwaliko naye bwali bunafuye obukiiko bw'ebyokwerinda tutadde kamanda mu buli muluka tutaddewo essimu ezitali za kusasulira ennamba kubanga tolina ssente mu buli ggombolola ate era
tudiployinze nnyo amagye ne police abali mu uniform n'abatali. Ate naffe essimu zaffe tusaba abantu bazikozese bwe wabaawo ekibaddewo okututemyako amangu ddala. Foot patrol ez'okubyala ezo zijja kuba zikolagana n'ezaffe eza poliisi n'endala tulabe ng'embeera eyo eggwawo. Mpozi ekisembayo sebo nti olwaleero ebisembayo tuwandiika abasirikale ab'ebyalo twagala abantu batuwa abavubuka abali wakati w'emyaka 18 na 29 abamaze esifo n'okweyongerayo tugende tubatendeke bakuumye ebyalo. E Masaka kaakati tubadde tetukyasaka tuyina emmere n'emmwanyi tetukyaleebeeta tutunda emmwanyi tetwagala atuzeffe kye twalozaako mu 1979 tetuliredera. Pookino yalonkinze Pookino yewessaza ly'Ebuddu yalonkinze Ngoma Gwanga mujje n'akubiriza abaami ba Kabaka bonna n'abasajja n'abazaana ba Kabaka bonna gye bali okukola kaweefu balwanyisa abantu bano. Bwe tunaaba ne netiwaka nene ya nnyumba 10 ng'abantu 10 balina empuliziganya eyaabwe bawuliziganya nga waliwo ekigudde. Mukulu Abedi Bwanika yakoze nnyo yakubiriza abantu bagule firimbi bakube Ngoma Gwanga mujje. Sebo kino mbanga editali lyewala kijja kuba kifuma mu lugero. Nsaba kwako kyembuza Katerega. Obuteyambisa bweyambisa muzindalo gwaffeko kunyonyola kubanga balina kye bakozeeyo kye bakolawo just manyi mulina kye mukola naye nze njagala kumanya bwe musomye pattern ya crime ebaddewo mu kitundu kubanga ng'oyagala okuvumula olina okumanya ekinyusi kati mwe mulina omukisa nti muli munda mwennyini bwe mulabye kufa okuze kubeerawo mukirelatinze naki what is the problem kuba ffe abali ena bala problems kizibu ki ekiri e Masaka ndowooza we are more happy to hear that. In fact kyentandise nakyo kigaye nti byali bitandika mu July ebukoma nsimbi twazirabira ddala nga ttaka na family naye nti bwe kituuse mu Kabonera mu Kimanya Kabonera batema abantu abaavu bawaddanga tewali nkaayana yonna ng'oli alabika alina message okucreatinga panic ndowooza okulaga nti simanyi oba kino nandikyogedde mbadde nkyewala nti gavumenti esobola kukuuma abantu nabyabwe. So mu bufunze kubanga wano bw'oba solvinga problem ogenda discount nga kino okijjamu kino okijjako kati ttaka tuligyemu toliruulingira ddala ttaka tuligyemu ne tujjamu n'obubbi kino kyosembeje kati si bubbi kubanga balumba abanaku bano ab'enkoni abasimye siina bulungi details bankubidde kati ku makya sinnamanya oba babadde babbi bubbi nga bazze kubbi n'obubbi toyinza buruulingira ddala awutu naye waliwo cases gye batemye abantu nga tebalina kyabwe kyonna kye batutte ate nga n'abantu abo si be bafunyi. Is it a rebellion starting in Masaka? Sinza gambira ddala nti rebellion ebyo Aisha naye ate sobola kiruulingira ddala awutu kyenvudde nkugamba nti kyetwalozaako mu 79 e Masaka teri mutaka teri munnaddiini teri wa byabufuzi yenna ali mu nsa ayinza okwagala okutabangula nga twakadde engulu gasimbagane ne bannamawulire siranye mpuliriza Katerega namuwadde omukisa nga DC kati njagala kuwulira Siraje gwe omaze okuwuliriza Katerega ne bino obiwulidde Romshano ono yatugamba nti bakola batya boogeza omuzimu Katerega kyatatuyambye kwogeza muzimu. Nampuliriza katono nnyo katukomewo.